Gatali konfufu Bukedde TV1 kuoli President Yoweri Museveni akakasiza ng'enkola eya gavumenti ey'okujja abantu mu bwavu eya parish development model bw'erina okukola ng'abo abalowooza okugiremesa bonna bajja abo bonna balowooza okugiremesa tebajja kukikola era ng'abantu bakugiganyulwamu nga bafuna ensimbi zino. Okwogera bino abadde ku kisaawe ekkololo mu kwogerako eri Parliament ng'enteekateeka bwe yabadde okuva olunaku olw'eggulo. President Yoweri Museveni ne mukyala Janet Museveni era nga minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo batuse ku kisaawe ekkololo okugerako eri Parliament ku nsonga enkulu mu ggwanga ku saa 4:37 baaniziddwa sipiika Anita Among n'abakungu abala mu gavumenti oluva sipiika alamisa abakanga mu kiseera ekyo ekisaawe ky'ekkulu kifuuse Parliament era President wagenda okwogerera. I hereby proclaim that Parliament shall sit at Kololo ceremonial ground. President atandikidde kubibamba ebize bisoomooza eggwanga okuli obulwadde bwa COVID-19 abatima b'ebijambiya okwongera kw'amazzi mu nnyanja ebbeeyi y'ebintu okulinnya n'ebira ne Katonda yabituvuunusa. The NRM assured you that with God's help we would go through these calamities, and we did. Ategeeza ndi yefuna bigwa ngenda kulira ku butondo botano obutundu busatu ku buli kikumi. However, I want this economy to grow by a factor of 10. President Wata asaba Ababaka basituke bajjukira abantu 13 abafa obulwadde bwa COVID-19 atatu batano abafa Ebola n'abazi bafiira mu byamasaako n'abayizi abana b'ekasaka esesa abatumiddwa oluli ku lwokubiri ne bafa. May their souls rest in eternal peace. Alagidde abudanizibwa ku by'ensima ku Pulezidenti Jeni balikyawuliza amataaba nga Bukedde butawuntanirira amaka g'abayizi abafidde mu kabenje n'abo abalumiziddwa baweebwe akadde kamu. Alagidde Ssaabaminisita ne Ssaabawolereza wa gavumenti okulaba nga bannannyini lya Sentwaka eyakoze akabenje balirira famire ezaakoseddwa. Pulezidenti Oluna atandise okulambika ku nsonga z'essente z'emiruka giyite parish development model asikuba obulira emirama gya NRM kuyagira mu buyinza omuli okwagala ensi yaabwe enkola y'obwa Sseruganda okuyubula kw'embeera wamu ne demokulasiya. Agamba nti ng'abakulembeze balina okubaako kye bakola okulaba ng'abantu baviira ddala mu bwavu. I want to call a special meeting of the NRM caucus and we really discuss this. President ategeeza nti olaba ebitundu by'enkola bisobolera ddala okukyuka. Kitegeeza nti abala basobola okugaggawala mu nkola ey'okulimira kuyiika ennyo nga buli yiika eriko ekintu kimu. The 4 acres model of coffee, fruits, pasture for zero grazing dairy, food for production, food crop production, and pig and poultry in the backyard, and fish farming near the wetlands. Ayogedde ku nteekateeka ze baleeta okuggya abantu mu bwavu okuli entandikwa plan for modernization of agriculture NADS bonna bakagawale operation with creation emyuga ngati waliwo n'ensimbi z'emiruka. Agambye nti atandise okulambula zoni 18 eza Uganda ezaagunjibwa okumanya bakola nga yatandikiddemu akyole. Kyokka ategeeza nti abaali bamubulidde kiri abakungu mu gavumenti babba ssente okuli ez'emyoga ne PDM. I will decisively follow up the attempted stealing of the PDM and the Myoga money in Acholi, and if they tampered with the money, they will pay for that treachery. Bw'ati akangudde ku ddoboozi nti abazi bakikola bajja kubisasulira. There will be an example to the rest of the potential flies. Obudde nti omwezi gw'omukaaga obunaatuukira ensimbi obumyu busobola okubi bujja kuba butuuse ku akawunti. Ayogedde ku ssente zasooka okufulumizibwa nkola y'emiruka nga buli ssaako yafuna obukadde 17 nga balina okuzinonyerezaako. Because each parish was supposed to get 17 million. But according to what the speaker sent me, some got 7, some got 10. So where did the other money go? But don't worry. Uganda is here. We shall get you. President yegeranyiriza kubasasula oti nga ye olw'okubunyisa enjiri y'okuggya abantu mu bwavu. I am here as Msosodoti
as a priest of preaching socio-economic transformation among illiterate people. Agambye nti singa ssente z'emyuka tezikozesebwa bulungi bazitereke nezireme kukozesebwa mu bintu ebirala kuba buli mwaka gw'ebyensimbi bagenda kubafuna obukadde 10 nga bukadde 4 mu myaka egyo. If the money is not used this year in the right way, let us keep it. Let us not panic. The issue is not spend the money. The issue is spend the money correctly. Akatiza nti agenda kulambula zoni 2 buli mwezi okulaba abantu bye bakola bw'ati Abuulidde abaka nti enkola y'emiruka wamu n'emyoga zirina okukola nga abantu balina okukoma okumagamaga. This is the final position. PDM must work. The myoga must work. The kumagamaga looking this way, please. Ku nsonga y'okulwanyisa ebisiyaga agambye nti bajja kufuna obudde bagikubaganyako ebirowoozo nga yeewuunya oba kino kikolwa kya butonde oba kyakuyigirizibwa. The homosexuals are deviations from normal. Is it by nature or by nurture? We need to answer those questions. Alabudde amawanga abazungu bakubye okusiga kuno emize gyabwe nga byokeka mu kulwanirira eddembe ly'obuntu. The Western countries should stop wasting the time of humanity by trying to impose their practices on other peoples. Museveni agambye nti abazungu okuwasa buluganda lwabwe mu buwango bwabwe simusangira kikirizibwa wabula mu baddugavu kikyamu. Yeebuuza oba abazungu bano abakakatika omuzigo gw'ebisiyaga nabo abaddugavu bavunaana ogw'okuwasa abooluganda lwabwe. Should we impose sanctions on them for marrying relatives? This is not our job. If they are marrying their cousins, that's their problem. Pulezidenti wabyogedde ng'akiiko Paalamenti ak'amateeka kali mu kwekenneenya ebbago ly'etteeka erirwanyisa omuzigo teryanjula omubaka w'ebugiri municipality Asumani basaalirwa. Obedi Lutale nalyo kyonna akisiba kusakidde eggule lino.